nze kamwa kwogera oyo champion gudo musobola okumulabirira kale nyinza obutasobola bintu bingi nnyo nga bya luxury naye sobola omulabirira nga nkozesa numbers zange zenina ku TikTok oyo champion gudo alina following agenda mitwalo 8 ku TikTok alina following ku Facebook alina following ku Instagram alina following ku Twitter kyembuuza bo social media bayambye ki kakati tuba tuli awo abaana ne beekolera ebintu ku live wabalabye omwana eba mwita Silver Unity naye omwana ya sabalaba nalaba ka video walaba ka video bavuma omaiti no omwana yagenda kufa bumbula tuina problem enaku zina abaana balina urge for fame nze natandika TikTok omaiti nze natandika TikTok nga nange nkola ebintu bino naye saatuukako ku level eyo kwegadangira ku live nze kye nakolako ekyamaanyi kyentya nanaabirako ku live Yiga Sharif ensi yamukuba yafuuka munaku awo be bamu ku baana abaatwagaza internet Yiga Sharif nga actually najja ku internet nga manyi abantu babiri nali manyi Yiga ne Mickey Sims tufani nga be manyi babigi TikTok abakabi nga simanyi ndifuna ne chance eyimiriyako ne Yiga Esi mukasiakano kankwanjulye mamiga jetsi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda baina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga baina n'esina keyboard baina ebimotoka by'abaana ebimondo essaawa bags z'abaana bottles container ngo gasseko ne building blocks baina headsets z'abaana baina smart watch zonna ate nga ziri origino baina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate ngosobola kubira kuzo musanvu 03-69-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Basilamu bannange mugamba mutya abandaba eyo muri ayinzo gambala nikozo achagaye basilamu bannange. It's just because my mom is a Muslim. So chinga katako okuba omusiraamu side yewe kitegedde ekintu ekyo. So we are here back again with chicken and of course by the chicken. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Papa Elimude bintu bya sayansi sawa yansi geography ajoga yafa mathematical mateka ga taxi atenga begula nawe nesawe mami yajugu nesawe bana hira we nesawe yebe ngwe statistics nawe yajugu yajija China. Ladies and gentlemen, nesawe yaba China ezezo za mtasa. Thank you so much abasiramu mwenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tabarakallah. Mwena je musali donna ku lwakutaano tegolode bwantu obwo muri kufa nyingo n'abalokole ab'eddiini yonna muzikiriza zamwe mukama yebazibwe. Alhamdulillah. Naku lulungi. It's a beautiful day. It's a Friday. Lunaku lwakutaano. Seko ewa Irene na Mubiru Serena Hotel. Concert ya lero. Concert ya lero. Kuingira mmeka? 15. Sijja kusobola. Sijja kusobola nsonyiwa. Ya kamilioni yabi nandi yagadde nnyo ya kamilioni yendese ya wizo njagisobola kyebiri wizo ajja kumpa tiketi kubwerere yani ndaddako ani awaddako Hajaruna obiri oyo ngenda 10 iri 15 teyaŋŋamba nawulira bubiri Hajaruna 15 abasajja bajja zikola awayo Papa Misa kisema kula Hajaruna mu birujjo ffe Lutaya Luna tibayinja ne bwagitegeka nga ya 5 bajja ababana baliko amasanyalaze gansi Papa yakoledde Hajaruna ekijjulo onakuleje buwate wakirabye sakirabye nabadde busy onakulo nadi so busy n'omukolo nagutadde kuno ku channel Papa ya surprise Hajaruna mu birujjo kiraba Uganda mama ne tata ba Uganda mu Kristo Mama wa Haruna omugenzi Margaret n'abatanzi mukulu wa papa tata wa tata Misa Mama wa Haruna bamuzika ku kijja kyekimu ne tata wa Misa oyagala kunga Misa bamuzika ku kijja kyekimu ne mama wa Haruna Haruna nga abamuto
Haruna abayita Haruna Mbiru abayita Misach tata kojja ngaba muntu abamujja ngaba muntu bannaye so era twabaddeyo papa nakubira Haruna Mbiru namugamba nti ettaka lyo wano maama oli yakulekera nganda abaliisaamu bureda Haji nanomye enkofiira mangu awo Haji n'agiteekako Daira nenga yabadde surprise yaddala teyabadde stand because abadde aludde okuba ng'agendako ekojja ajalo abadde aludde so bakojja be bonna bakulu ba papa bato ba papa basenga bajjajja bagambye tukolereyo ajalo na surprise ajje gye bazaala maama we tumwagalize emikisa emirungi kushoye abantu bangi babaddeyo nganze tompita ku bintu omukolo gwabadde magida ku bintu ebyobuvunanyizibwa omukolo gwabadde magida ogundi ani deke ajja baterako kataweize bino kati biragaggo okuba nabo bagenda bibalaga abatasobodde kubiraba omukolo gwabadde magida naye kyasinze okunsanyusaako blood ngenda kukulaga gwe wabadde kye bayita abakazi naawe wadde kye bayita sente emotoka akulage ekyabaddeyo wabaddeyo emmere ajja eyo emmere mbadde n'aludde ogiraba eyo emmere y'oku lujjuliro wewomisaki gegamakaga webamuzaala mama nyabo eddiro liringa lujja buwaate kati ani yazimba enju eyo taata we eddiro liringa lujja emmere yatambudde awo nkumanyi ku kyessala olaba gundi yabadde ya box kati awo nga tannaba kujja ye uli haji nga yatuuse dda tewakuta vidiyo nga ajja byonaku ebiri ku kyana abaagala ogenda obiraba era muwala wa papa ono Melanie yeyasikira maama wa Haji Aruna omukazi asika anti ono ye mwana wa papa Melanie yona akole wali wa papa muwala wa papa mwana we first born mama Haji Aruna yakabye ebyo n'ebisingawo kati ono yasikira maama ye yabadde maama yafuuka maama wani wa Aruna oyo Melanie muwala wa papa kati maama wa Aruna ye yasikira maama wani maama wa Aruna nze sobola sikira maama wange oshegedde kati gwe chikeni tosobola sikira maama wo era bafunayo omwana wa mwanyina w'omwana muganda ne bamusisa n'afuuka maama wo saanasubiddwa emmere eno twabadde jjo tokiraba nga kati ono omwana yabega ettooke eryagenda okuliisa ku muwala we ku mutabani we Haji Aruna emmere yabadde eyojja negwe mbadde n'aludde okuwulira kawoowo akemmere emmere ekumalamu nnyo nakiraba dda emmere ekumalamu nnyo n'obutampita kyonna kyavudde ku mmere wano nga wa speech papa nga wa speech awo ng'atugamba bannange naye famire ennene bangi byabadde bya famire tewali momboze nze nange yakujjukira nze natulidde ddala wali mu boolugave omanyi lwaki bantuzizzaawo nga nja kukubulira ngaekyama oli mujjwa nja kukubuulira assalamu omanyi ffe abantu bayiza okulowooza abantu besibako bwesi naye ngaoyo papa nze naye omusaayi waliwo mugaga wakubira sente zikuyitako nabye wembategeera bagaga Richmond kyekiriwo waliwo ki asikuwulira naye kamalize kayitako kano okukubira
Richmond. Gaga, Richmond. So ladies and gentlemen, abantu be London nyongero bategeza Richmond abadde ankubidde nno era kunzirikiza. Ennaku z'omwezi nga 28 mugenda London. Tuli ku Royal Regency Nange. Afrigo Band Nawe. Ndi mwetefutefu mwagala sente meka. Yana London ngenda yo sidda ze bamulira mazima. Sidda zirukane nekweka ku studio naliko. newegala kuva Governor Hess. Nengala Governor Hess netwoza abakadde netwoza dish byonna sidda Uganda. So ladies and gentlemen twagala nnyo. Of course stories bali nyingi zibreaking mu weekend. Na yes, so first stories since of breaking in the story ya SB4 Media. SB4 Media yakoze story ku Swaba Champ ne champion Ogudo. Obadde nawe kenyini kama kwogera tokimanyi nti champion Ogudo ne Swaba Champ bavayo ku fango, right? Obadde tokimanyi. Abasinga kufe tubadde tukimanyi naye nga tetuyinza kukyogerako. Amazima gali nti abaana beekubye omupiira. Bani. Swaba Champ gwe tulenya mu nsonga zino. Swaba Champ musajja mukulu asobola okukola. Wabula yagamba nti babagoba ku fango. Naye nga mazima gali nti wali yabagoba. Swaba Champ yakwata omwana n'amujja ku fango nga Alien yali Canada. Nga Alien tali nawo nga tabimanyi na bimanya. Ng'ensonga gyawa lwaki ajjayo omwana y'ensonga agamba mbu tebakyamuwa budde. Swaba Champ tebakyamuwa budde ku fango. Ani gwe batawabudde? Swaba Champ tebamuwa budde. Champion Gudo kwajja tukutegere bulungi. Yesebo. Champion Gudo gwe batawabudde, Swaba Champ gwe batawabudde. Kati kiri bwe kiti. Swaba Champ yagamba tebamuwa budde. Kati Swaba Champ yasooka ne yeegoba nga Gudo akyali. Ayagala budde ki? Ayagala obudde nga bwe bamuwanga nga yakajja ku fango. Ng'asobola okutuulako n'omukulu ne banyumya okukolera kikanga asatu naye omukulu aba busy ennaku zino abadde busy. Shoye Dubai ng'emuuba Shoye Canada ng'emuuba. Yayagala bamuwa obudde nga balinga bapampalinga omwana omuto w'emyaka ebiri. Era yagamba n'ekirala kyagamba mbu bw'atuuka ng'abaana ba fango ne baluga media balina bye banyumya. Bwe baba badde banyumya mboozi y'abakazi nga bakyusa nga banyumya ebirala nga balinga bamwesamba. N'atuuka n'alaba nga takyayala ku fango. N'amala n'akola ki? N'avaawo. So Swaba Champ ayagala attention. Swaba Champ ayagala attention etagenda kufunibwa kati. Ate singa okunnuma mwana Swaba Champ ali mu kotogera muganda we. Ebyadda. Ali mu kotogera muganda we. Ojja kumbuza lwaki. So nga tunatuuka Alien agende Canada. Alien agende Canada. Alien bwagende Canada. Alien yagenda ogende Canada nga Swaba Champ yavaayo ku fango. Naye nga yeegoba bwego. Engeri gye kiri nti wali ku fango ne waliwo abantu bangi. Alien yalwawo okumanya nti waliwo ataliwo. Alwawo okukimanya n'okukirealizinga nti waliwo ataliwo. Kujja kunga waliwo amugambye nti gundi ne gundi takyaliwo. Kati yagamba tebakyamuwa budde, takyanyumya mboozi yaabwe naye yala. Kati bwe yawala nga Alien yagenze Canada n'ajja ku fango ssaawa meka 7 ogw'ekiro. Nga zigenda wera 7 ogw'ekiro n'ajjawo Gudo. N'amutwala. Naye nga yagenda okutwala Gudo nga Gudo bamaze okumusasulira fees tamu nga fees ziweddeyo. Kati bakuba amasimu, bakubira amasimu enkeera, bakubira Julio. Bamugamba omwana nga takyasoma. Omwana nga osegera. Kati ne Julio kwe kukubira ku fango ni ababuuze nga Champion Gudo bamutwala dda. Njatani yamutwala nti Muganda. Kale engeri gyali muganda we kale katubaleke no problem kasita muganda we yamutute jjukira Swaba Champ muganda we Gudo abadde asomera ku ssomero lye limu ne Tina gy'asomera. Tino mumanyi muwala wa Alien Skin n'abaana ba Alien Skin gye basomera ne mukyamani wa Champion ne Champion Gudo gy'abadde asomera. Kitegeeza ki emmotoka ebatwala ku ssomero y'emu, emmere balya kuwemu, school fees era waba agenza okusasula asasula n'akola ki bonna n'abamalirayo ttaamu. Kati ono okujjayo omwana kitegeeza abaakutogedde omwana ng'amuteeka mu katemba we. Alien Skin yagaana Champion Gudo okugenda osomera Kampala Parents olw'ensonga yali asobola okumuweerera era abadde akikola. Abadde akikola bulungi nnyo nga bwe kirina okubeera. Kati ono ate waliwo n'olugambo wabula luno luli mu mbu Swaba Champ yabba omupiira gw'emmotoka mbu ekyo kyokka nteekeko mbu mbiwulira bwe naabikonfaminga. Of course era nja kukola video mbikonfaminga. Jjukira ku fango era ekintu ekiyitibwa obubbi tebakwatagana na fango omubbi ne fango tebakwatagana. N'ensonga endala eyaggisaayo abaana abo pressure okuva mu family.
family ya Gudo egamba Alien Skin afuna sente nyingi nnyo okuva mu wano. Ojjukira Alien Skin bwe yagenda Sudan n'agenda ne Gudo bamufuwa sente nyingi ku stage. Kati bambi family yo temanyi nti ebisente by'e Sudan bifu. Value eri wansi nnyo. Usanga kutiya bweti bisente binayinga kuva mu kakadde ke Uganda. Oba mitwalo 7. Ne bagamba abaana bafu bafunamu nnyo sente, twagala abaana baffe obafunamu sente tuwe ku sente. Alien naye ng'omuntu naye alemererwa. Akakubuli Alan Cruz kintu kulabirira muntu si kintu kyangu. Alan olina omwana kyenjogerako kimanyi. Kintu kulabirira muntu si kyangu. Kati okulabirira Swaba Champ ng'olabirira ne Gudo nga tobadde okikola mu mutima mulungi ekintu ekyo si kyangu. Alan abantu bagenda tamya abantu okuyamba. Ekirala omwana oyo yazaala Swaba Champ na Sekawere mulamba ayagala Alien alabirire n'omwana we. Ekyo kyo kiba tekigenda kusoboka. Ositegeera kati alina pressure, alina katemba gwali mu kuzannya. Wabula katumuleke abantu bonna bamuleke tebamujajinga tulabe katemba we gyagenda omukomya. N'ekirala ekyokuvayo mawulire ne SB4 Media yakoze ensobi. Ojja kumbuza lwaki nze kamwa kwogera oyo champion Gudo musobola okumulabirira. Kale nyinza obutasobola bintu bingi nnyo nga bya luxury naye osobola omulabirira nga nkozesa numbers zange ze nnina ku TikTok. Oyo champion Gudo alina following agenda mitwalo 8 ku TikTok, alina following ku Facebook, alina following ku Instagram, alina following ku Twitter. Kyembuuza bo social media bayambye eki? Mu social media mujikutte mutye bayambye eki? Oyagala kungamba Swaba Champ talina mu mitwalo 10 gipangisa kazigo makindye. Social media tebawa sente gisobola kupangisa kazigo makindye notatwala mwana eyo mu kasasiro. Tetuganye east or west home is the best. Wadde omwana asula bubi, omwana amusuza bubi. Kankubuli omuntu yali atestinzeko ku mbeera embi ate n'atestingako ku mbeera ennungi. Bw'amala n'addayo mu mbeera embi gye yalimu ayinza n'okulwala. Kati oyo omwana akulidde mu mbeera nga mumuto kyalinga mumuttira emikisa, omusajja ali ready and willing okumulabirira. Ne gwe n'olaga nti nno olw'okuba nti nno gwe tokyayala ku fangoni n'osalawo omwana omuteeke mu katembawo. Naye nga kigenda mu affectinga kuba internet yonna emusalira omusango goge mazima. Ne bw'oba gwe Alan kintu kulabirira muntu ate ne kino mukimanye Alien Skin si yabazaala. Alien Skin si yabazaala yayambako kyayambye. Kati n'abo abaali bagamba nti basobola okuyamba champion Gudo mbu bamutwale Kampala Parents, I'm pretty sure temufanga mukyali balamu. Omanyi Alan omuntu asobola okwagala ng'okyali mufumbo, omusiguzi asobola okukwana ng'okyali mufumbo era ng'akwagala ng'akuteekamu akasente anti bawo akulabirira onyirira akuwa n'akaviiri n'osiba n'enjala zinyirira olina ka skin kali glowing wabula olunaku olunakya bawo n'akugoba mu maka wallahi omusiguzi tali kuwasa. Kati kino kyekiri ku champion Gudo yavuddeyo ku fangoni abaali baagala okumulabirira ng'akyali ku fangoni nakati musobola mutandikiraawo tulabe gye kinaakoba. Kampala Parents ekyaliwo abaali baagala omutwalayo kaakati yessaawa mumutwale ku Kampala Parents. So interview gye nalabye mu Bugondi SB4 nga Swaba Champ nagamba tamanyi kye yakola naye kuba kwetonda yetonde ku ki kankubulira amazima Alan Alien omulaba tukira goli fango ni soja nze ndi fango ni soja kati kubulya kituufu. Alien omulaba Alien ye muntu aseka na buli wabula Alien bw'asalawo n'anyiiga bw'ati osobola okwegoba wekka. Oyo omwana alina ekintu kye yakola ky'atayogera. Oyo omwana yali akola kintu kyangu nnyo obutagenda mawulire. Bw'abanga awulira akyayagala fango asobola okugendayo mutima mulungi n'amugamba Kibanda nakola bwenti ne bwenti wabula nsaba kunsonyiwa. Kufangoni Champ yali akola mulungi. Bakyamanyi buli omu alina omulimu gwako. Nedda ssebo sente buli omu alina omulimu gwako. Swaba Champ yali talina kyakola ku fango. Swaba Champ alinga nti ku fango wabula ekyenjawulo Swaba Champ kyansingako nti ye alabirirwa fango nze neerabirira. Kati Swaba Champ kati kakubulya roles eziri ku fango. Ekisooka tulina ba media personnels ababeera ku live Alien Skin ng'akola ki ng'ali ku show. Waliyo Coach Clement n'obeera Nation Style Salongo bakube abo be basinga okubeera ku kamera.
then abasigadde kuliko ababera kamera yani kuliko Sean Styles Salongo wakube ne coach Clement waliwo n'omulala bamuyita Joy Africa naye atera okubeera ku kamera nedde no bw'aba waali abeera ku kamera ono Mark waba waali abeera ku kamera nange bwe mba wendi mbeera ku kamera but so far ababiri abali main nga bo babeera buli wamu Sean Styles wakube Salongo ne coach Clement wego yagenze naye e Dubai kati security wise ajikulira abadde Julio era yaliko then kuliko Ibra Kabadia kuliko Sharif Mwanvu kati kuliko gwe bayitanga Punisher lwakuba Punisher takyali kufango kati ate akuma Ghost Empire alien skin ya Ghost Empire ani omulala ali awo ku security tekuli mulala coach Clement wa kamera wadde naye ayinamu technique nenga Eva aba ku kamera kubanga ogwo mulimu wagutegeera nnyo then ba MC kati ba MC waliyo Shavix MC yes Shavix kati bana abalala waliwo abalala abali awo DJ Ryan yakomawo DJ Ryan yakomawo kati waliyo Ryan ne hashtag babiri bonna kati gye bali Ryan bagenda naye Sudan DJ Ryan kakati bana abasigadde abaliyo beba nabali mikwano gyali yeni nga tanabafuuka star oba nfuna nga bali mikwano gye before nga tanafuuka star kati ne wabeera yo abalala just nga bamufunye kati nga ffe tumufunye afuuse star champion Gudo abaddeyo ng'omuntu alien gwe yalonda ne munne alien skin okuva mu ntandikwa amazima gali nti bwe yali atwala abantu ku fangoni teyatwala Swaba Champ yatwala champion Gudo wabula Gudo kwe kwajira Swaba Champ ekyayagaza Gudo yali ayina skits zakola ku TikTok nga kwate chupa ngazikola ne Swaba Champ wabula nga Swaba Champ tajjayo face ye bera behind camera era bwe yali anono omuntu ng'alina omuntu gwayagala ng'amujja mu scratch n'agamba kati ono ngenda mufuula star nga bonaga ngenda fuula omuntu star n'agamba kati akaana kano kankafuule ka star n'agenda akajjayo ekawempe kwe kuleeterako ne mukulu we asobole okulabirira ono naye nga bonna babadde balabirirwa fango olw'ensonga zino wammanga Swaba Champ baamuweerera alien skin yaweerera Swaba Champ okuva mu senior 5 mpaka senior 6 n'atuula ebyo byo waba ayogera tabyogerako omusajja akuweeredde nga talina wakuyita alani fees alani goli musajja muzadde omanyi kye bayita fees ng'oweerera omuntu gw'otamanyi ali alani ddala omuntu oba wa mutima mubi abaana abo njagala boogera amazima ki kye bakola aliye okutuuka okuba nga tebakyali kufango ni weekiri alani njagala ombuulire yasooka n'abagoba ogwasooka tomanyi nti yabagoba ogwasooka ne bagamba the return of champion Gudo kati neera ogwokubiri njagala kitegeeza obuzibu buli ku bo lwaki tebagoba balala coach Clement nga tebamugoba abaana abasinga ku fango ne beegoba bwegobi wabula ekisinga okuleetera abaana okwegoba omuze ogusinga okwegoba ku fango nekinoka nkyogere buba bubbi wekasooteekamu omuze gw'obubbi ku fango oba togenda kusobolayo oyagala nnyo okuleeta abawala ng'oli mubbi kati okufango tosobolayo nze nsobolayo ate ngoyaga nnyo abawala anti kaakati lwansonga nze kati nze neemalirira alien skin talina ssente zasobola kuwa gwe kumwagala kubanga bamwagala tuli bangi kyakuwa ye platform akuwa platform n'agamba kati gwe nkwadde platform nkutadde alien skin ye muntu serebu gwe naakalabako omuyimbi w'eggwanga atatya kuyisa bafaani be mukamu baserebu be Uganda tubamanyi tubalaba alaba ng'okuyita Alan Cruz oba Chicken alaba ng'akuvimbisa ne alien yakuwa platform naye baana mwenna basasudde alien nga mumusasudde musasule eyo kigenda kubaddira Alan bano abaana batamya omuntu okuyamba n'otuuka n'okowa n'ogamba lwaki nnyamba wakati omusajja kyaliko bamukubye stress omusajja bamufudde omubi bamufudde ekitagasa naye nga yiyakeera ku makya n'abajja mu kasasiro n'abagamba mukole eki mujje mbalabire ovanga ku muntu alien yabadde ayambaza omusajja oyo mukulu amugulira engoye
amugulira emmere engoye n'emmere teri kintu kimenya ku mwana nga ngoye na mmere omusajja omukulu omanye emmere gyalya omwana kyasaagisa okulabirira omuntu omukulu Swaba Champu kyemanya nsinga emyaka ali myaka nga 26 27 oyo Swaba Champu asobola okugenda nafuna omulimu n'akola Swaba Champu tegiwera nga yakamala senior 6 ate yakamala senior 6 abaana basoma bakulu Alan oyo mwana wa geta abaana abakonzi banaawe oyo mwana badde mu geta ebbanga ajja kunoonya ani anoonya Swaba Champu mwetunulemu Swaba Champu tasobola kunnoonya kuba kati akimanyi andi kati Swaba Champu nanoonya alina okuba nga ze yeesibyezi either nkwata swame obanga oba nkwata oyo tasaako ngoba nankwata kuba kati alina ebizibu byajja kufuna ati ataaka naye nga gwe kyobomanya alien skin bane bumuwe bimuli bye nga tannafa bonna bayambye lwaki mumala ne mumwogerera omuntu aba yakuyamba guma respect the little he gave you ekitegeeza ekyambya ngolo tama gye bamutwala bambi tekabimanyi kati njagala ombuulire school fees gwe basasula yali mufiira ki school fees bamusasula abaana basoma omwana yetasoma oli yamuzizza kawembe ate ekyewuisa bano abaana bakyalina n'amalala nze mbalaba you are addressing alien skin omuntu yakuyamba ng'omuaddressing nga kasasiro oyo Swaba Champu kaaba tomanyi nakaaba bano abaana siita amaziga kakati nze nandyagadde okwetonda naye neetonda ku ki bw'oba okiraba nti omuntu at least admittinga nti nze nali omusobya ndabika saagendera ku mateeka yogera ebigambo ebinakwasa oli ekisa bw'oba oli oyagala kuddayo naye oyogera okyalina neggume mukyalina n'amalala mukyanyirira n'okunyirira bakyanyirira champion guda akyagezze n'okugejja Swaba Champu ye nanyirira ettama Chozenike sikyamulaba kufango yaddala adudde Chozenike ndudde yaŋŋambye yakomyewo nange namusanga we ku papaasi naye ndudde mulaba kufango naye Chozenike n'aliyeni bali bati kujjako nga batugambye baya oba ebintu bya celebrity life bino bizibu okujjako bwe bali atugamba nti baawukana naye nga nze manyi bali bati manager gwe yakava naye Canada sijja so Swaba Champu ne champion gudo Swaba Champu agenda akole ave malala agenda akole bwabanga tamanyi kola sente mu TikTok ze ne page ze azimpe ze kolenga mu sente nze nzimu nga nezo sikyakulemye ala ndina page emu gye nina yendiisa yesasula wensula yenywesa yengulira engoye TikTok kati singa mbalire ku Instagram ne Facebook lwakuba bizibu okukozesa TikTok yendiisa yenywesa yentambuza yempadde emikisa gino gyonna gyolaba yengulira kasaati nenyambala kasaati k'emitwalo 4 nengulira kapale k'emitwalo 5 kati aliyeni atuyamba ano ne champion gude era ate nga kigenda beera kizibu kuluno kigenda beera kizibu okumunonayo ababaana mwana omusajja bamufudde nnyo omuyungwe bamufudde nnyo mudangina balowooza nti yafa kina dayinaso naye ng'omusajja ategeera ate kyenamulabyeko omusajja mugezi yabadde ku Galaxy ne bamubuuza nti Swaba Champu ne champion gudo saga biki yabagambye nze nabadde simanyi nti baavaayo ku fangoni naye kati engeri gyenkitegedde era kuba ku masimu nkonfaani ngendabe tubulye ne tubulya ki ekyabatwala but sofa mbadde sinabafuna budde bwogerako nabo wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Looking for school that can uplift your child's education? Little Stars Tenderness Nursery and Primary School is the answer. Because of our conducive learning environment and experienced teachers, all our pupils excel with higher grades. We have a well-stocked library, develop talent, also embrace Christianity and Islamic. Registration is in progress. Our fees are affordable. So bring your child at Little Stars Tenderness Nursery and Primary School. We are located at Majana Nkumbi off Entebbe Road. For more information, please call 0772 983 468. Thank you.
kitegeeza bonga bo nabo tebaagala mukubira. By the way, speaking about Galaxy. Ne wayogera bulungi ku Galaxy. Nakulaba chicken ninamu ku sense just olumu mba senseless but ninamu ku sense. Natanga kitutuze mu line ya love. What is wamugamba ndi walojja kumacha? Sachi mugamba by the way nerabira. Nalingana kukeerayo naye nga te program ya sawa nya za kiro. Nesi ya sawa nya ndakikaaga. Ne wayogera bulungi. Thank you so much. Wobale kusiima. Wayogera bulungi. Ningana ekikeni ono wandaja tula ku muzindalo. Yatula ku muzindalo nebo nakutula ku nabanja afugika. Nganja kubamuka. You know sana Galaxy. You know the problem. Nina problem when I want. I always want to bring out my best. Hey. Ngezaako nnyo okulaba nga nzijayo what is my best. Okulaba nga impressing omuntu yankyazizza ebiseera ebisinga tomanya. Ebintu byaffe binene ebya media bya kakasa. Kakasa omuntu nti osobola. Nafo nze mami wange yaliko nga ndaba. Ku Galaxy TV. Yakulaba? N'angamba onkakasizza. Nakalabika ka interview kali kalungi. Yangamba onkakasizza. Bw'ati bwe yangamba. Nangamba ne taata wo nabimu forwarding te nangamba naye yabaddeko. N'ate sabagamba nti ngendayo. Taata wo ki? Nambeemu. Yangamba onkakasizza nti you can talk. Waliwo omuntu okubanga oli ku. Kati Nambeemu bamugamba n'agamba ki? N'agamba nange mbaddeko. Mulabi awo nga yeeyogeza. Tanzikiririzaamu yeyo mumwe. Yagaana okunzikiririzaamu. Ye yagaana naye. Ye yagaana. Wamukubira ku simu? Saamukubira. Saamukubira ate naye teyankubira. Ye yagaana okunzikiririzaamu akimanyi bino byendimu ndi mulwali. Ne time egenda kutuuka nze nkubuulira nga mukadde wange nga muzajja nga muzeeyi wange akaddiye nga nze nina omulabirira ate nga ssente ziva ku media. Awo ajja kakasa ndi saali nga mulwali. Ate muzeeyi nkusuubiza nti nja kukulabirira ng'okaddiye. Nambeemu? Nambeemu nja kukulabirira ng'okaddiye nze nkubuulira mazima. Awo ng'omuleetera ekigaati? Nkuleetera ekigaati, nkuleetera nkunaaza, nga nkutereeza, nkuwe ne bamedia ababeerewo okukuuma. Okakasa ndi ssente za bwe nali nga mu media nali soogera palapase. Ye mama wange anzikiririzaamu kati. I love my mother so much. Bambi njagala fena nakugende tumulabe. Oli atya kamera bana. Ale bijagera na kamera. Just mulabako bulabi. Nini bwakulako bulabi ku dduuka yalayika. Mbeerayo. Mbeerayo lwakuba. Obeerayo ddi? Ennaku zino abadde ampita nga ndi busy. Obeerayo ddi? Nina kugenda ku dduuka nkolera live mpita abantu bagule ebintu. Abantu bagule akola plumbing bane mama wange mugende mumuwagire. Atunda ebintu bya plumbing, PVC, tiles, pipes, biki, gata, byonna buli kimu ky'omusa mu plumbing akikola. Full eddiiro lyo, full ekisenge kyo, mbu ekisenge kyo. Full ekiyungu kyo ekyekyewunyo. You understand my point? Kakati tuba tuli awo abaana ne beekolera ebintu ku live. Wabalabye? Omwana oyo bamuyita Silver Unity. Naye omwana oyo saabalaba nalaba ka video. Walaba ka video bavuma. Omanyi nno omwana oyo agenda kufa bumbula. Tulina problem ennaku zino abaana balina urge for fame. Nze natandika TikTok. Omanyi nze natandika TikTok nga nange nkola ebintu bino. Naye saatuukako ku level eyo kwegadangira ku live. Nze kye nakolako ekyamaanyi kyentya nga naabirako ku live. Nga nze ndowooza okubeera famous olina okukola ebintu ebiri abnormal celebrities antumbaavu. Nga ndi ku live nennaaba nenneekuuta nga bakulaba wenna. Nga balaba haafu. Naye nga ndi kuwere nekuba empika bina nga olwo nesiza ebyovu nga nsobola okunaabira essaawa nnamba. Naye nga nva ku live n'endwala. N'olwala? Oba kisinza okunaabira essaawa amazzi agannyogoga essaawa nga naabira essaawa nnamba. Abantu bawuga ssaawa 2 nga tabamu. Muganda wange nze omuntu atali swima naye omwana yeekoze ebintu ku live yagamba ali Sudan mu buloji buno bw'1500 babadde abantu aba kyali kityo olwo olunaku baali abantu aba mu loji abawala 2 aba Sudan n'abalenzi 2 Silver Unity n'oyo munne omwana n'agenda akwata munne n'amuteeka mu kamera bwati kyonga ne gwe batadde mu kamera anyumirwa kye neebuuza abo abaana bamanyi Oluganda bati balumanyi kubanga yali ayogera ng'akozesa olulimi Luganda. Kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola. Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde. Gulawo obuguzi akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka. Mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola jangu ogulira akawunti n'emitwalo 5 gwe Munnayuganda yenna
weevugire emmotoka. Osasulire emmotoka yo ku kibanja Mpola. Naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu gireete tukuweemu endala. Success Motors tusangibwa Kyambogo ku Ginger Road okumpi ne bondi ya Coin okuliraana Pepsi Cola n'ettabi eddala ekyaliwo Jjala. Essimu noti 7 noti 12 noti 67 noti ne noti 784 993 2 noti 2 noti 7 noti 7 787 65 noti oba noti 781 818 443. Success Motors. Walk in, drive out. Okay, so tukyeyongerayo ne programu yaffe as usual ng'ekintu ekitambula. So obadde okyaŋŋamba olunaku lukya omwana akola live ino madamu Olufali ye yagikoze abana ne beepiikiza ku live nabadde sikirabangako nakoma kiraba ku mbaga ya Zaabeti n'opiica munno kyokka nga abana be bapiicako banyumirwa okufa obufu nanti bavudde kuki oli yakoze live madamu Olufali ng'anyumya bibi Silver Unity gwe kujja n'amugamba nti ndi eno Sudaani nina surprise w'amaanyi Silver Unity tayina ayina emitwalo ebiri nti ndi waneno nina surprise n'agamba okay surprise kale okujja ku surprise nga bali aba fosam nanga njagala nkupiikiza abaana bano ng'olaba aba oli agenda piikiza wali nga nange mpiikiza wa naye ng'oli apiikiza wali ng'ayina amaanyi nga oli omulala omuvubuka yabadde apiikiza wali sayidi nga omuntu gwapiica nga bannaye bamupiica n'amaanyi kucu byaddala wadde otya nze nange kenyini anti kati Silver Unity live ye bagibaanize takirizibwa kujja live olwa live eyo gyakoze omwana abaana bakoze ekintu nange kenyini falaba nti ndi mwononefu nentya omwana yasituse ng'avudde okupiica agende mu kiyiga anaabeko ne tumulabira ddala ssemudongo sina musale naye bakazi balaga nange imagine nga maama wo ali ku live akulaba bakutwaliza embi obanga maama wo akulaba gwe Silver Unity otwaza embi nasese ne mba mu kuseka n'ennyiiga kyokka nga bwe oli gwe babadde bapiica ng'agamba yongeramu speed hada bebi onzita guno gunkubanga kawoowo twala mukwano nkuwadde ebyalo ensi yiyo ate mulekeraawo okutuuma abasajja bamwe amannya ga Kabaka mbugwe mukuuma ddamula gwolaba wamma nedda buzali bipazi olunnabe ajja kunyonyola ekiri mu bufumbo ennaku zino abana ennaku zino betuuma amannya naye ng'ekyabadde wali kucu live misanatu live room gye balimu nga yazezine zesatu bitwali 3 kitundu nga n'ebisenge biriko ebiku abaana b'obuwala banetulabye nnyo ebiku mulabye nnyo abaana b'obuwala balabye nnyo oli mwana wa buwala abaana bawala ogambye abaana b'obuwala tulabye nnyo oli mwana wa buwala batiktok njagala bakimanyi ate njagala omuntu akansaliremu kakoma ndi mwana wa bulenzi naye abaana b'obuwala balabye nnyo kubanga nze kati singa nze muwala sisobola oyo Silver Unity tasobola kunebaka muvubuka ate mampuuta kyekisooka emulungu ate mampuuta emulungu kyakubiri ye nga ye tategerekeka ali abnormal security zanditumbaavo kyokka abantu bapiikiza ku live tebamanyi Luganda abasudaani nga baba n'amamundu mu mayumba gaabwe famire bajja kunoonya omwana we bamukuba amasasi zekubooli ku live nagambye alani kuluza yabali n'abasudaani ate goboyita ne bagira okubina nze bina teri babwereere abaana bendeeta bajja ku live ne bashokesinga emibiri gyabwe bamodo Uganda modo akkirizibwa ne bashokesinga emibiri gyabwe oli n'atambulamu n'atumodoleramu biriyodi tebeeyamu era sinaba ogenderedde ki kalive kava ennaku zino kookola mulamwa ki omulamwa Alan emirimu gyabula abaana b'obuwala tebakyalina mirimu so kati ezo live zenkola zibayambako ate n'abaana abawala tebakyafumbirwa mbafunira abasajja ku live abagenda okubawasa abasajja b'ebirooto byabwe gwe buli ojja neolaga akabina ku live wafunye abameka bangi basirivya bona n'abafunira abasajja bona nababa batwala kati nze buli ojja ku live n'olaga akabina nga eno bakasitoma ofuna
era inbox zaabwe ziba zijjudde ebisajja bibanaye nakulabye kulayivu obufumba we bufa era banneebaza nnyo abaana abo bw'olina alani nze nkutumiddeko nnyo Humble Hero musawo ali Colorado I think USA mwagala nnyo musawo bamuyita musawo Humble Hero is my Humble Hero mwala mukazi si muwala alani nze sidiringa nnyo n'abawala ekyo kimanyi ndiringa n'abakazi most of the time we talk mwagala nnyo by the way Humble Hero nkwagala nnyo Humble Hero mukama akumpeera omukisa abaana bo mbaagala I love Daniel Daniel mugambe mutumidde kati mwentumira omwana wo kiri omwana wo mutumiddeko Heinz toddira abakazi b'abantu anatumira abaana b'abasajja onsesa mwana wange okuwala ne rusoko we China naye mutumiddeko nnyo yawe bagagaba nga bateekamu kasente okulaba nga nyambala nange glasses bwa Zara nkwasa ennaku etya mbugenda fanga nkyali sebo ndi muvubuka muto ate nina okuyagala mu bulamu bw'ensi kyekikwagaza abakazi abakulu ate mwagala mukwano gwange is my friend Humble Hero. It's called Humble Hero. Mwagala nnyo I love you so much. I love the whole you. I love the fact that you accepted me the way I am. Accepted you how? The way I am. Nakkiriza abeere mukwano gwange mu bulamu bw'ensi Humble Hero nze naye tuvudde wala sente zaazimpa nenzirya nampenda nazo nenzirya oyo yannyonoona typically yannyonoona kati buli lwakutano mbeera mu Power King mugamba mama nsudde kakati naŋŋamba come on va mu lwali kuteereko mmeka ne mugamba mama engoye zengenda okwambala leero biki nangamba oke 5 gamala ne mugamba nedda kola 3 omanyi bw'omulaga nti nooyagala nnyo sente nibo temujja kukwata mami kola 3 nangamba oke zisogekala 3 naye ngenda teekako ne withdraw charges 3 nembanga you know so abantu ngaabo batubeezaawo mukama abankuumire saagala muntu ayogera ku bakama baffe mwagala nnyo Humble Hero I love her so much ekolo nabadde ku video call naye atuloti ku video call nemugamba hey mama Humble Hero kamukulage Humble Hero nayinza nyinagendako mu America buli mwaka nza okubayinza okumpa engatto zo nayinza okuleetera kasata oyogera nnyo naye olaba wembadde kankulaga wembadde enzijja bye mugambye nteeka kavoice note yekali kankulage wembadde enzijja mugambye bwenti Nangamba kale tia thank you for letting me know bamwita musawo what you want find hey aha tomukwano gunyuma bwe guba gutandika so bwe gukula mulimu okuba wamu ze microphone zo zisika nakuyiga microphone zisika ndeka oyo mukazi mwagala you know I just love her I love her vibe beautiful with brains and rich ekyo kiteekangako and is a parent I just love the fact that she's a parent osegera era yaŋŋambye abo abaana abeekoledde ebintu ebukulayivu nabanyiigidde era nakusanyukidde nnyo okubanvumira kwata yasatu bwetuba ntumukubire nange ate yasatu tolinya muteekateeka za gavumenti tolinya muteekateeka za gavumenti nandyagadde nnyo naye abo abaana naye alani kambuuze alani abo abaana ani agenda okubawasa simanyi alani omuntu yepiikiza kulayivu
simanyi chicken muntu agenda bawasa naye nga nkutaddemu ate nze nga ndi mufumbo lwetu oli mufumbo Alan, I'm engaged to who? I have my lovers. Your lovers? Yeah. Toyina omu Alan, nina omukyala njagala bamuyitaani nange gwe njagala bamuyitaani erinnya lye ate era ne bwe njogera temujja gitegeera tofaayo Alan, I'm engaged to someone. ali wakati Nina omukyala is in the US. So no. Alan, Kigeri. Alan, Wasooka- omukazi w'obuziga yankyawa ebyaddala yakukyayira ki yankyawa. Okay, let me tell you the mere fact lwaki omukazi oyo yankyawa. Sijja kulima nti nze namukyawa. Yankyawa. Omukazi yankubira essimu ekiro ssaawa 9. Naye ebiseera ebyo nali ku Power King. Ku Power King olwokutta ne ba tiktokers 19. Nga nze sobola kuva ku Power King. Nzigi eno ng'eri sinnasasula. Ne mugamba mama nkyali. eba basasula Nze bansasula okubeerawo. kyamena Olumba America nkulaba. Lwaki oyagala nnyo nze okwogera ennyingiza yange ku live wano? Batuwa. Kyakumi. Si emitwalo 10 Alan. Alan sikyali wa mitwalo 10. Alan wanzija ku level y'emitwalo 10. ngenda kujjawo na ndabe ze bampa Ate kwe tasobola kukuwa. Hey. Owoze nga customer. Hey. Toli ku program ya kifu. Just bakuwazi mention. Yo, Alan Cruz in the building. Mumwanirize. Alan Cruz in the building. Mumuwe meza. Alan Cruz in the building. Mumuwe omukazi. Era oba toli mwenzi eri tosobola. no I don't want it. Ati gwe. I love the mere fact kitoyenda. bakukyayira ki Oyagala nnyo okumanya my love life naye bwe ntuuka ku yo. Nawe mpula atambulira. bankyawa batumira mukwano gwange wali mukwano gwange bamuyita Tasha Grace akwagala nnyo Ono omweru. akwagala nnyo yaŋŋamba Tasha Grace. Gwendaze ku video wano. Waliwo omukyala gw'obadde olaba wano. Waliwo omukyala wadde ku video wano n'oŋŋamba ono omukyala alina content omulungi. Omukyala ali awo omweru. Leka nga si oyo gwemumanyi. Yansangako ne ku Papazi. so muba parking bakuyita Yansangako ne ku Papazi nanga muba ku Power King bakuyita Angamba, baby, come home. I'm not feeling good. Please, come. Nemugamba, mama, I'm still busy. The next day, alabata chakwata simu. Omukazi n'omugaga nno nga bw'anyiiga lumu. Omukazi omugaga bw'akugoba kolooza osigala. Ati akugoba leero enkya ng'ayingizaawo akalenzi akalala. Alina akalenzi k'alina akayingirira obufumbo bwange naye mpulira obusungu. Akakaana kaagwa mu ssente zange. Omukazi nali nomwagadde n'ebyenkya. Omukazi nali nsazeewo mwagale n'abaana be. Nali njagadde omukazi oli nga ndi ready okugumira buli ekintu ekinajja olwalaavu yange. Abantu abalala baali nga bankwana naye nga nsirika. Nga saagala kutaataaganya bufumbo bwange. Naye omukazi yammanyiira. You can't tell me nti okyawa omuntu olw'okuba gambye I'm kind of busy. Sigamba nti nagaana omukwata wabula namugamba I'm kind of busy. era ayagala ogendeyo mukole ki Kaliba. Yali ayagala kaliba ekiro ekyo. Obuzibu bw'abakazi abagagga ye wafunidde mudu wayagalira. Wafunidde mudu wayagalira. Tebamulumyamu wadde. Ne mugamba mama ajja kujja enkya n'agamba nze njagala kati. Ne mugamba mama ajja kujja enkya sijja kusobola. Engera namusindiga message n'atadda. Ne ku simu n'atakwata. Ne mwanyo n'akyaye. Nudde mu bakazi abagagga. That's how they do. And in fact waba akyawa tagamba nti kukyala. Kati bw'atuuka ng'obuvubuka bonna buyiseemu takyasobola temumukola bye wamukolanga ng'addamu akkubira. Chicken long time I've been in the US. Bagala akagamba. I had traveled one way. I've been in the States. I just came back. How are you? Galyoka kutera kata. Ngosoka kakanomuti. nemulekebeza We do check. Alan, ennaku zino omuntu agenda okulwala sirimu ye muntu omusiru. Kino kyogera mazima. Omuntu agenda okulwala sirimu ye muntu omusiru atategeera kodda. I do check. Nkebera after every 3 months. Nekebera. And in fact, inze I no longer wear picture with my age mates. Age mates zange bebalina sirimu okusinga with infection. Ala infection ali salama. Watotambulira salama ekyo kyojja biwona. naye nyamba bw'oba wangayikizamu exclude my Andi gwe wange. exclude my life Abantu basita kuwerako example gwe ne manager Namiyo. baabi alina ekivulu Alina ekivungu ennaku z'omwezi 4 next month.
Alan sobola bakubakama baffe kino kankubulira amazima Alan kino njogera mazima abali eyo munanyiigira Alan sisobola baana ba myaka gyange lwaki Alan abaana b'emyaka gyange balina infection ate ekirala tebalina ssente Alan nze kati I'm trying to pave my own way oyagala ssente look Alan love etali mu ssente yo teba love kino nkyogera nammwe abali eyo munjulira love etali mu ssente teba love kuba kwewusa kwefula nti mweyagala kumbe mwerimba mukole nnyo love kyeyo ng'omukazi alina bashuga daddy abamuwa ssente nga teyefula mbu ayagala chicken nga bbaawe which kind of love is that? That is not love muba mukwerimba it means nje chicken nina byenkukolera sugar daddy obi atakukolera byoyagala ennyo munze either ne slim daddy oba nkuwa kalipa awoma oba you know oba nkuvimbisa naye nga tewali love nze kyanzija ku baana b'emyaka gyange abaana tebasalawo Alan, mwacha kitegeeza okukwata set omwana omutwale for HIV testing omugulira ebyokulya transport gwomuwa n'aveewo nga atakusiza infection ate ng'olina okujjanjaba infection oyambala Alan nze saagala kulimba I don't when I check you nga oyo HIV negative I don't put on a condom so ambala condom ekyo kyabaliyo munanjuli katani wanipinnasosobola otya Alan bw'oba oveewange ebiseera ebisinga okuba nti ate nze tebatera nakujja wange teragenda mumaka era bajjawo owo kyogeredde abaana tebakyajja wange abaana tebakyajja wange okola otya kati ngenda mayumba gaabwe the rich people bana abakazi benina ate ekirala nze bwe manjagala omukazi banjagala oyo bwe manjagala omukazi njagala oyo nze sibayita bashuga mami no my meaning ya sugar mami ye mukazi ayinamu ku ssente ate ng'akulimbira emyaka yabashuga mami neza abakazi bembeera nabo bato 34 37 omukazi gwe nali date nze nnyo w'emyaka emingi ali mu 49 awo yali agenda kuwona ataano gwe bashuga mami gye bali ab'emyaka 7 oli omagaza kyowano Alan nze omukazi oli yandagala avu gye sirabangako nali sikirabangako nakumakira ku mbaga ya zaabiti omukazi yanjagala avu omukazi yanjagala omukazi yantwala ewaabwe omukazi yanjagaza famire yaabwe omukazi yagala famire teyanyanjula twagendayo kukyala just kukyala nomukukyala saali mukanzu nomukukyala naye nyamba ne kasuuti kange nomukukyala nendaba famire ye nendaba taata we nendaba abazadde be omukazi nanjagala nayagala famire yange nenjagala omukazi oli nemwagala n'abaana be nayagala omukazi bakwate katwayawukana samubba omukazi yali ankuba ala tosa kumira mufumbo gye bakuba abagwe you have never got married but tosa kumiikiriza mufumbo nga bakuba omukazi buli wateekamu omuggo kugalulira omugga kube obufumbo buba buga ate abaana abato abavubuka tukyafumbirwa nnyo anti kati buli wobeera nga silver unit nemwegadangira ku live eri bashuga mami bye baagala nze buli wenda abantu abeefula bo balihola ebiki abakazi abo baagala ebintu ebyemandesi ebintu ebyekisiru bye baagala kati so Alan lwakuba nti kati gwe toyagala kukumanyiira olinga kasuku era temusobola fumba kati gwe tosobola kwoza masowaani ga mukazi tosobola mukola masaji tosobola mufukamirira ku masaji nsobola if she's my girlfriend girlfriend nga yakuwasa nkeera ku makya zombuka omutasobola okwekolera ate tekiri kukola Alan okutuwasa naffe tusobola okukola kyatosa kuwasa ngaokola kyalyakukamira mu nsonga z'okuwasibwa yasiwetaaga lectures but nja kuwulira ebirungi ebiriyo n'ebibi nja bikubulira ebibi ebiriyo nti oba tolina ddembe kwogera nga gwe omwami mu maka anti bwe oyogerako nga gamba munayo ndiira emmere yange toyagala kukola anti oba olina okwoza eri kati schedule yamwe ebeeri etya schedule ng'akeera ku makya genda mu kiyungu fumbira mami eggi mufumbire ka chai akamata nga kali spiced omulete kye bayita breakfast in bed ofukamira omubuuze bwami mami wasiibyo kyandi bulungi agambe have you checked the dog bw'obanga wafuna omukazi alina embwa ogikebeddeko koze embwa naye beerina okulya olina ogenda okebere ku mbwa omala okebera ku mbwa then okomewo ogenda onaabeko wala okunaabako weetereeze abaana obambaze pampa olwoba nga basoma obateeke mu motoka obavuge obatwale kusomero yaba akyebase then akomewo awo ku ssaawa nga 5 azuuke agende anaabe bamala okunaaba kosa alekewo sente z'akameeza akuwe programu y'emmere gy'olina okufumba
oba matooke oba muceere oba nkoko ofumbe wabula kano kalowoozo ka lunaku abaana abavubuka baleeya abakyawasibwa tokkiriza mukazi kulekerawo mitwalo 2 gy'akameeza why and how ekyo kiba kibi kivoola ennono n'obuwangwa obw'okuwasibwa kyova olaba tamala emirundi junior munenya yaganyini yatugamba atya ku live nti ye president wa Uganda's Boys Married Association wano mu ggwanga Uganda era yatukulira naye oyo mwami ssebo mukubira essimu okuwayo complaints zo mu nfumbo eyo nti emize gino negino tetujagala mu bufumbo takwata amasimu taddamu message kati fe tubeera tugenda kubeera tutya mu mbeera ey'okuwasibwa ng'abakazi batutuula era mwe abatawasibwa don't come eno gye tuli kitokota sisaanike obufumbo bulinga obufumbo omukazi n'akuleetera enkoko olw'eggulu oba akomawo n'akamu olina omukulisaayo hey mami you're welcome n'omwapeka nagamba thank you tebaagala nnyo pek hag baagala hag omugyeko akaveera genda mu nju kebera biki byaleese komawo mwebaze mami thank you oba bali kugula spices oba bali kugula birungo then akwe program gyebyo ebirungo bigenda kukola leero nawuli ennaku eziba 3 zibe 3 tagama nti ebirungo ndesebya ennaku 3 ate obikozese mu nnaku 2 olina okuba nga okufumba nsonga nkulu mu bulamu bwo ate n'ekirala omugongo byonna obisobola emirimu gyewaka oyinza okuba senga yakubuulirira naye omugongo ogufunyiza oti omanye ofunye omugongo olina okubanga gearbox ng'oyunga kuba tosobola kuyunga obufumbo bwa obuganda wali tewaba ddembe ffe twamanyira olw'ensonga twakulusanyizibwa ekyo you know my story right is your mother proud of you very proud in this juncture proud of me wabula abakazi ababakadde sibamutwala omuwala sibasobola ate kati obuzibu nino ndimu olunku engeri gyekiri nti mbadde nnyo mu myaka emikulu ndimu olunku omuwala ajja kwagala okungamba ki oyogera naani mugamba owaayi eka wanze namanyira kunfuga kakati ye ajja kuleeta obulavulavu tuleme kwatagana bana nga tunatera okumayiza yiga yabadde ki yiga Sharifu ensi yamukuba yafuuka munaku awo be bamu ku baana abaatwagaza internet yiga Sharifu nga actually najja ku internet nga manyi abantu babiri nali manyi yiga ne Mickey Sims tufani nga be manyi babigi TikTok abakabi nga simanyi nti ndifuna ne chance eyimiriyako ne yiga oba kiki ekyatuuka ku yiga oba be bano abantu bavuma oyo omwana omanyi talina gwatavumye avumye abantu adisinze abantu atadde abantu ku ttaka asawudde agenze mu masabo ewaga laddu zitta akoze biki byonna byonna abikoze paka katonda we yamukuba omugo gwe bayita ogwa bbalaani omuntu katonda wakukubira omugo n'osalako n'enviiri eba punishment era ndowooza yali ku live y'akabaata nusula ndowooza kwe yamulabira ne Salima wekata yamugulidde essimu ya $2 million ne Salima ssente ng'azirinamu azirina ate takola eva aba ku live akola nakati ali ku live Salima wekata Salima ayina entegeka ssebo tolowooza Salima si luzannya lwaffe ssente azirina ate nga takola nze simulabangako nga akola eva aba ku live Salima owekata ali live is live uno kwali eva aba live takola omwana yakola dde entegeka omwana mumwesonyiwe Kamalo is rich request wajikkiriza mugambe chicken uno one agambye tokola okola linda bwanaatukkiriza nga ndyokanjira ate omugamba ngambye takola mugambe ngambye chicken leka Salma Wama Salma soko muleke Salma
Lima. Ani anyiziza Salima wekata. Abantu bakaba okogera ku simu. Ani anyiziza Salima wekata Agamba bali. Kabata ne Mbundi n'abango. Alan. Sagala nyoze kwogera ku musajja oyo. Na musajja oyo alina ebisembi. Alani Kabata alina ebisembi. Nze kino nja kukyogera enkya n'eggulu abananyiga mujja kunyiga. Alani Kabata wa mutima mu. Ate era waliwo bakoledde ebirungi. Alina bakoledde ebirungi wabula. Omuntu ng'omanyi oli mu limelight. Kabata tali kwagala. Kabata ayamba abantu batali mu limelight. Okitegeera. Ogenzeyo oli nomo person n'omukabiri ennaku n'akuteeka ku live abagaga ne bakuwa ku ssente. Omugaga omwana gwe bayita Kaberenge. Ono yali ayogeza Pastor Bujingo omumanyi. Eyalwala empana. Oyo. Eggulu n'abadde naye ku live. Nga bamaze omuoperate. Bamaze omulongoosa. Yangambye ekigambo n'ekya Kabata. Yangambye Chicken nyamba nakubira Kabata. Namugamba basondere kasete sire bulungi. Kabata nangamba Kabata nanvuma. Nangamba ati siye yanzimbye. Nangamba twala sinze nakuzimbye. Nze nakuzimbye ebitundu by'ekyama. Bakuba yakyogera mu njogera eri enkambwe. Nangamba what? Yabadde ku live yange. Ono twali ku live nze ne Black Panther. Nga tulina ono Salima wekata nga yasingo defendinga Kabata. Namugamba Salima oyo Kabata takwagala. Akwagala kuba omuwa ssente. Kabata ayagala omuntu amuwa ssente. Atamuwa ssente abatalina kyamwetaaza. Ekyo abantu bakitegeera. Kabata fena yali mikwano gyaffe. Rama yavaayo n'ayogera ebintu ku Kabata abantu ne balowooza nti Rama mulalu. Rama watuukira okuvaamu kiba kisusse. SB4 media yavuddeyo n'acomplaining ekintu kyekimu n'agamba Kabata oyo alina ekikyamu ku mutwe. N'amuwoninga n'amugamba neesonyiwa. N'amugamba ongenderamu nnyo buli muntu kwezijjako interview making a show mukubira essimu n'omunkyaya. Kabata tewali muntu yalemya Kabata kukola comedy. Tewali Kabata yakola comedy fena nga tumwagalira ng'atusesa. Naye Kabata ne bw'okomentinga ku live ye n'ogamba nti wali comedy yali kimunyiiza n'akubulooki. Oba kati awulira aswala okuba nti yakolanga comedy. Naye Kabata asuka. Asusiza okukakkanya abantu. Oyo Kabata Donasi olaba ava mu Kabata. Donasi ya. Nade ndaba live ya Sharif yani. Yiga Sharif. Yiga Sharif ng'agamba abantu bamukotogera yatwala mitizimu tufanyi wa Jobla. Namwogerera. Kasi eyo live yawedde kabona labyeko. Live yawedde nga Miki amuwadde ya 5. Yagamuwadde. Miki amugambye Kabata ono kamuwe ya 5 asirike. Namuwa 5. N'ekisinga okunnuma mwana akasajja ako kumanya nga kabi. Kakabata. Nendo sura namla ya mwayi wanne. Ekisinga okunnuma. Bwe mba ngenda kuwala ne kuluzi ssente. Kabata takkiriza ssente zijja wala ne kuluzi. Ayagala ye yabawaako Alani Kuluzi. Emitwalo 5 Miki gye yasirise tegayinza kutuuka 5. No, yagatadde ku ssimu ya Kabata. Kabata yagisomye ennamba ya Kabata ereeta miliyoni. Ne bagateeka ku ya Kabata. Kabata nga yalina okuwaako ani? Yiga Sharif. Nange yabinkolako Kabata. Bamuwa ssente zange nantemako. Nange kenyini kamwako. Si data. Kabata atwala ebitundu 5 ku buli 10 ku ssente z'oweereddwa. Bwegiba emitwalo 2 alyako 10. N'omusajja oyo waliwo. Musajja wakeyita kyako bannaye. Nusura webale nnyo. Nusura, thank you so much. Okuwa Yiga Sharif ku ssente. Miki webale yagamba nti ani omulala yamukuba olukokola gundi onani. Ono akola gundi nga mukazi wa amulese wano bye. Yamukuba olukokola.
nakola skits Chakala. wene eno egundi eno ewalinga tomudibabe Ono kakundi. gundi paradise bichi Kukundi ene masanafu. waliwo comedian yatambulanga nota comedian Comedian ku TikTok akawala. Amuneza ombasijja kutegeera. akola nnyo gundi eza mbanyiriza simanyi nazaala muwalawo yanobye simanyi biki naye mbalayira ebyange mugenda biza bikiwekyokwera akaaba Wanta. wanta Ne Wanta Nation yamukotogera. mbu ne Wanta Nation naye yamukutogera naye lunaku oba lwadde lwajjo balwaliro nalabiga nga alinya baasi akomawo mu kibuga Kampala Yawaddaani. Uyiga. yagamba yadde wa maama we Omayinze munnange. Kabata yambulookinga ebintu ndaba bye baalikodinze edda. Kabata yambulookinga munnange. Naye nsiteko makabaata. ewa kayima wange naye yalagawa Kayima gyali yafuna ssente kyayagala banaku. Yafuna ssente takyayagala banaku. Yakoowa. Naye yiga Sharifu akawunti yagiteekawo yagitunda. simanyi Akawunti etegeerwa nga agitunda. Kubanga muno mwavumira abantu nga waliwo yagiroopa ne bagibulookinga. Ndi sure. ngenda kufuna ku 10 one of these days mubuuze lwaki mwava munnamu Naye ate oyo 10 yaleeta yiga ku Power King n'amugamba bamusondera. Ku show ya 10. Era ne bamusondera ssimu. Sio wamba olutalo 10 alyoka awamba essimu. Essimu ya Client. Client yayita yiga n'amugamba janguze nkugulire essimu. N'atuukawo kumbe Client abadde atamidde ali mu lwali. 10 kwe kunyakula essimu. N'amugamba bw'onaaleeta essimu tujja kuweera. N'agiwamba. Naye yamala n'agimuwa. Naye nga gwe ky'omanya internet ekutta omuliro oba okyebase ogenda okera ku makya nga amawulire agaliko malala. Tuyinza noba tuva wano ku interview n'osangako amawulire amalala. Weebakamu kati nga internet ekulese. kale cruise exclusive kwe tuli olunaku olwaleero waliwo olyegayi bambi nalabye abantu abavuma papa Misa Semakula. olw'oluyimba naye bananga oluyimba lukale Oluyimba lukadde yaluyimba. Oluyimba lwa Kabaka baluyita beerawo. Oluyimba lwe yaluyimba I think ku Matikira. Oluyimba lwo lwadda walogayi benalabye yabadde ayogera bulijjo nno bambi bamuyita Fiki Magic oba yavumye papa n'entya ate ne CAK yamuvumye. Abaana bangi abavumye papa kayimba. Ne bagamba mbu Misa Semakula nakigwanyizi. Misa Semakula opportunist. Misa Semakula anoonya mbu ekisingo omuvumya mbu teyayogerako nti tubanja Kabaka. Kati mbu afulumiza akayimba nga Kabaka akomyewo mu Uganda. Akayimba yakayimba mu emyezi giri 11 emabega. Bwe yamala okuyimba akayimba ako n'ateekawo ennyimba endala 2. Kuliko akayimba ka Emirembe Engalo ekali latest ne kubeerako n'akayimba ka Omukazi Omulungi nako kayimba kali awo. So ennyimba akadde bw'oba nga tomanyi music nga tomanyi research jangu tukubulye before nga tonnaba kuwagala kunoonya views kubanga zijja kuleetera obuzibu. Akayimba akedda baavumya omusajja ne bavuma omusajja ne bavuma omusajja nenduka ekiseera nze kenyini neempulira obusuulu naye ng'omuntu agamba bo kana akayimba kewatadde kaakulabisizza kana akayimba kewatadde kaakulabisizza mbu kyatulaze oli opportunist olina kigwanyizi ngamba bannange nakuba nti papa tamanyi byakuyomba naye wamuyombedde nza nti nze nyolwa papa n'abantu abatamumanyi beba batamuliraananga omusajja talina ttama kale talina buzibu bwonna. cruise exclusive kwe tuli Alan Cruz gemanya saagala kubanga ate nsukkako wano olunaku olwaleero njagala okubanga ate mbaagaliza olunaku olulungi weekend ennungi mbadde ne chicken Isanto Xavier Anthony Katongole omwana eyeddira ente wasobezza musonyiwe wakusanyusizza teeka ku mobile money mobile money. Mobile money not musanvu noti 56 9289 namba ereta Farida Nakabuuka ateekako kyonna kyotaddeko sibe bulungi omwera bomwotiri abaana b'abaana